Olukungaana lwa Ministry ya Works and Transport Joint Transport Sector Review olwa buli mwaka lugendereddwamu okwekuba mu ttooki okulaba bwe batuuse n'ebigendererwa byabwe. Lwetabiddwako abakungu okuva mu bitongole ebikolagana ne Ministry eno ng'amyuka Prime Minister asooka General Moses Ali y'abadde omugenyi omukulu. Tony Thompson akulira World Bank mu Uganda alambuludde ebimu ku bituukiddwako. We've noted a positive change in culture and commitment within the sector to engage communities and deliver projects in a way that enhances positive social impacts. And this has restored confidence among development partners. Minister Monica Zubantege agamba nti ssente baweebwa ntono mu mbalirira y'eggwanga okuddaabiriza enguudo kyokka n'empya ezizimbibwa nnyingi. So bwe tugenda okukola enguudo tulina okuba nga nene emabega tuvaayo emabega nga tulina pulogulaamu eya maintenance enguudo ezo ezaakakolebwa n'ezaakolebwa edda kati waliwo olwekyo gye tulina okuba nga tulina okufuna ssente okuba nga tukola maintenance nga tukolagana wamu ne Ministry of Finance okulaba nti esente ezigenda ku maintenance zeeyongerako. Annyonnyodde obuwanguzi bwe batuuseeko wamu n'ebibasoomooza. The Uganda National Airline Company acquired 2 Bombardier CRJ 900 aircraft. The air operating certificate was obtained and commercial flights have commenced. General Moses Ali nga yakiikiridde Prime Minister Dr. Ruhakana Rugunda annyonnyodde ku bukulu bw'ebyentambula mu nkulaakulana y'eggwanga. A well-connected transport network provides inclusive economic benefits that result in multiplier effects such as industrialization, increased access to markets, employment and attracting private sector investment. Ebyo nga biri bityo baddereva ba Paalamenti abagenda okutambuza abakungu abagenda okwetaba mu lukuŋŋaana lw'ababaka abava mu mawanga agaaliko amatwale ga Bungereza olw'okubaawo okuva nga 22 okutuuka nga 3 omwezi guno batendekeddwa aba Prestige Driving School okumala weeks 2 ku wooteeri ya Silver Springs e Bugoloobi nga balagiddwa engeri y'okwetangiramu obubenje okugaba obujjanjabi obusookerwako okulwanyisa omuliro n'ebirala. Lawrence Nyanja okuva mu Prestige Driving School ategeezezza nti babangudde baddereva abasukka mu 8. Tubatendese mu bintu bino ekisooka okuvuga nga weewala obubenje kye tuyita defensive driving. Tubatendese engeri gy'osobola okuvuga mu convoy. Tubatendese kye tuyita VIP chauffeur etiquette and protocol. Engeri gyeyanirizamu omukungu. Asabye ebitongole bya gavumenti ebyenjawulo okujjumbira okubangula abagoba b'ebidduka kiyambe okukendeeza ku bubenje mu ggwanga. Baleme okuvuga n'obumanyirivu kye bayita experience naye batandike okuvuga n'obukugu kye tuyita professionalism.